Abannayuganda balina okukimanya nti President Museveni afugira eggwanga ku biti ebi. Ekisooka diversion, propaganda ne blackmail. Anti mbadde nkugamba gwe modulator. Gwe ambuuzizza bali batulaba naye nkugamba ofuna okunyonyoka bwe naavaawo osobola okubaddiramu. Bannayuganda President Museveni afugira ku bintu ebi. Propaganda, blackmail ne diversion. Kati njagala mwetegereze maama engenda gy'abadde agenda mu ku parliament. Nze ndi personal assistant w'omukulu. Maama ebbanga lyonna lyabadde akola ki? Ssegirinya ye nga ye. Ayina family. Teyava from anywhere najja. Ayina family ye. Ayina abooluganda, ayina ab'emikwano, ayina abaki. Ffe live alone nti tuli mu office. Ffe tumumanyiko kitono okusinga ki? Okusinga family ye. Kati ffe bwe tukwatanga abakulembeze ne twogera n'omubaka. Kubanga tumukyalira. Ne twogera n'omubaka nti kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. N'atugamba nti ekiba kikolebwa bwe kiti ne bwe kiti. Family nejja yeeyawuzaamu. Nti okusinziira bwe kiti ne bwe kiti ffe kye tulina okukola. Nabo bamukyalira era he has disagreed with them at many times. Ng'abagamba nti banne siri waneeno nti olw'okuba nazaaki nazo omusango. Nze ndi waneeno binsonga ya byabufuzi. Okitegeera? Temuyina kukaaba, temuyina kunkaabira. Kye muyina okukola muyina kuba bagumu nnyo kubanga saayo nanfuna eddembe lyange lyaki eryobwe bange sirina musango. Bannayuganda mbadde mundaba nkola charities ndi very clean. Maama olunaku olwasooka mu kooti twamwekangira mu kooti. Nze nali simulabye nti maama wa Ssegirinya ali mu kooti. Ngenda okulaba maama wa Ssegirinya breaking down. Bwe yalaba ku kigere kya mutabani we. Nenzija ne nkwata ku maama ne mugamba maama kola ki? Mama kakkana naffe Embeera twakola ki? Twamulaba twagende mulago byonna ne tubiraba. Mama kakkana agenda kukola ki? Agenda kuba bulungi. Naye maama laba bwafukamira wansi nga yegayirira President Museveni asonyiwa omwana we ng'omuzadde nti muzeeyi nsonyiwa kwolwo lwennyini lwesaategeera nti ki nti maama ali mu kooti kubanga twakera ku makya of course natuula ku gundi senga bazaayo clips ezo natuula ku ntebe zisooka ku gundi mu kooti nentuula mpuliriza eki of course nina benalinizize nabo okuva mu Kawempe abakulembeze Kawempe naye saamanya nti maama ali luddawa maama ali mabega ati maama tumunyonyola ekiriwo kyonna. Maama before yali tanalaba ku mutabani we. Yali tamulabanga. Bukyanga bali basiba Ssegirinya yali talabanga ku mutabani we nga talina access ku ki? Ku mutabani we ng'ali Kaddugala ne Masaka nga tanajja Mmengo. Kati kwolwo kwe nnyini ku kooti aŋŋamba nsaba kulaba ku ki? Ku Honorable Ssegirinya. Maama tumuvuga after court tumuvuga tumutwala wa? Mukomera. Tumuvuga tumutwala mu komera. Kati bwe tumutwala mu komera era Honorable in fact twamuvuga nkeera kubanga Honorable Ssegirinya wa mawulire gagenda okuyita jukira mu komera balina access. Bw'obaira nga visiting amakomera TV weeziri abasibe balaba TV amawulire bagalaba. Kaakati anenya nnyo atunenya nnyo ekikolwa ekyakoleddwa maama kuba yenga yo omuntu Honorable Ssegirinya alina respect eri maama we. Kati agamba mu abali eno obadde tokkiriza maama kola kikolwa ekiriwa kikolwa kikola ekyo ekyokukola ki ekyokuvaayo mu public okugamba nti President Museveni ansonyiwe ku ki era na kati maama ekyo akimanyi nti mutabani we yadde nti amuwa respect naye yanyiigamu ku ekyo kakati ensonga eno yonna kijja kitya maama wa Ssegirinya abeere ng'agenda ku ki abeere ng'agenda ku parliament ekyo katutegedde Honorable Ssegirinya omanyi lwaki asolo kimugamba omanyi kankubuulire ba freedom fighter ng'abo ba Ssegirinya balaba ba Ssegirinya bazaake babbo byabo balaba nti ekintu nawe kiba kimunyiga osobola okukola ekintu abantu bakitegera bulala first of all ti maama we asobola okukaaba bw'ati n'aleeta President Museveni osonyiwa kitegeeza kati yenga Honorable Ssegirinya kyalaba nti osobola oleetera abantu abaagala okulwana wamu naye ne baggwamu amaanyi otegeera ekyokubiri omuntu asobola okulowooza ono ngeri gy'ali maama we bateesaganya n'amugamba kino kye nakola Museveni kakati olaba nti n'abantu basobola okugamba ne maama we mumulaba yeegayirira President Museveni kitegeeza yabizza kati olaba balina enkolagana ne Museveni anti kakati abantu kyekifaananyi kyawa muganda wange nze mmanyi bakyalibanga ba Museveni babuukira ebintu ebyo era ekyakikwata
ekyakikwata n'akikozesa nti Ssegirinya azze emisango tola maama we gwe kyogamba kakalamu oyogera ne Ssegirinya osinga maama we yeetonda ki Alex otegeera otya Ssegirinya okusinga maama gwe wamuzaala ekyo kyokka kubanga politics agenda ne perception abantu kikye bategedde ekiriwo mindset y'abantu mindset kati omanyi gwe be bawaliza Ssegirinya Machago nnako olwali tuntu yonnaku olwaliro aitumbi yonnaku olwali kisinzira ensi mosinzidde okwate ng'otulaba ne mwogezako okukwate ng'otufunira mu ngeri emu oba endala mukutu gwa Kai Wisdom Official Live mukutu gwa Flashlight Uganda mukutu gwa Mugenyi mukutu gwa Uganda byogere n'agamba kinaaleka kibona wosinzidde okwate ng'otwebanye balire ddala side eno zeka kalamu the answer atali ku kamera Crime Katero kwali ku kamera Mugenyi kwali ku kamera banaki bonna kwe bali tulina Kai Wisdom side eno side fina Alex sebo mukama n'abantu bannyonnyolanga bannange singa batukuba ekifaananyi wano tulina kamera lukunkumuli n'abala tetuboogedde ekyo manyi kyekitegeeza maanyi ge maanyi ffe tuliko ate notusobola obutavaako ate kati badde oyagala kuvaako lagewo anti ata yagenda n'atukanga nti wa osobola okubeerako wiiki n'ogwa nemugamba ompisaani muliro nalabye omwana oyo paloti wabaddeyo kugundi nalabye paloti neŋŋamba bana ataakula omwana oyo omanyi lwaliwo yakwata bwati ekintu nga totunyumiza bano babigi betulina nali mpa ya beesi ng'akuba ekintu bwati n'akizunza ati kati naye waliwo okubanga kanti kankubule nga sinabuuza ku bantu kakalamu ekyo nkijje mu ddiiro bino bye bakanga abantu ogenda kubeerako mwezi kasitoba ne principle solo giremerako nga y'abantu nge onnyonnyola ebintu ebinyuma tebinyuma binyumi naye okuyigiriza n'otambuza ekintu paka myaka na kati eno calling Katonda yegituwa nga bakyabonyaabonya bannayuganda ffe tetujja sirika otegedde kyengamba kufuna bulungi yenna alijja era n'abonyabona bannayuganda ate situlifiira mu opposition naye nga obulamu buli butya bulungi nnyo amanya gange nze Kai Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato omutali mazzi n'esserira akabulijjo mbajjukiza twava erengo isinga ntingira Buganda tuli bana basabasajja kabaka naye twatuka twagamba ne tukyusa mu ngero nti bino bwe mwagamba nga nti woligwa wendigwa tumala kugwa ffe ne tuggwawo Ssaabasajja kabaka nantakwata simu nantawetwa nantabipingwa namunswa namulondo omanyi kye bayita namunswa ensozi manyi wali oliddeko enswa ku kiswa kati namunswa aboogu ne waasigala omu ng'enswa ziwedde waddamu oba n'azaala enda oba akikola atya naddamu n'abiika oba tuli live bannange tuli live right now era sharing agamba muno nti tuli live kwata genda ku Kai Wisdom Official YouTube channel tuli live Flashlight UG tuli live Mugenyi YouTube channel ate Uganda byogere kimukubye ekikalu ku Sunday kyeki kukanga anti balina birthday lero Dr. yanywedde oba wine anti ati omugambe ebirala kasese kakati mbubakanga balina omukolo gwa maanyi bamazeeyo bwana bw'abandi mbw anti bebaliko bamenya okubuuza abantu abakabi bomugamba bani ng'asoosa jakana nakati yabookya nakati akyagendayo ani agambye akyagenda erugendo lw'eruwero jakana ali eri ali mutunyonyera wewali awo mu 1863 kati ali ku Ukraine Bobi Wine n'agamba naye jakana yayokya era nze neewuunya naye nze jakana mwagala waliwo nze family nze nagamba nti ezo njaziwa respect era nagamba abantu nti omuntu yenna aseesetuka n'ava ku mugendo mu mutumire butunuzi family ya nadunze njiwa nnyo respect kubanga abantu abo batubeereddewo nnyo kiringa eya Meja Kakoza Mutale ng'oggyeko ekyemigo kyakuba abantu ba Western omanyi gwe baida nga tona Honorable Alex omanyi nti nno waliwo eŋŋombo Besigye yajja oba gwali mulundi gwakubiri kakati abo Western nga bagamba mbo
twatere emundu twatunga obwogerero twatere emundu twababwa obwogerero biki byoyo kati nze njogera ekituufu kati wano mu Buganda bamugamba ogambye oti twakuba emundu ne tubawa eddembe ne luba ne tubawa eddembe kyekyo anti kati gwe okyogera bulala nze nkyogera bulala naye nga kyekyo kyonna kivunulwa ekyo omanyi mmenja akoza mutale kye yakola bagamba mbu yagenda n'akwata emmotoka nga nnyo ez'amandira buno butakisi n'ayingira Lwera bugenda tukasanga 8 ng'ayingidde mbalala emboko yakaaba mutale yabagamba mwateerawa ne mukola mutya tugenda tuba ku makya bonna nga baali balaga engalo ebbiri bati nga bali bati abeeho emboko yavuze ekiro nze njagala abasajja abo Abaganda kubanga kale lwakubanga tebafunye kye balina funa naye kyonna kye kiri be bantu baffe but all in all kati tuli kuba generational leaders be tuliko kkirizaagana akakalaamu tondaba nti nze buzito omujaganya President Museveni naye waliwo kye bayita revolution waliwo omulembe Bible egamba ku mulembe gukyuka after 40 years ate omulembe we gukyuka n'oba mukulembeze n'ogaana okyuka n'omulembe ogwo abantu batakulumba kukuta Katonda akwettira Katonda yettira Musa n'amwezikira after 40 years anti kati wekituukaana yakujjawo kifuba olina kuvaamu eno mu 2 mu 10 kati wotandika mu 3 ngeri mu ggulu otandika kunyiiza Katonda omanyi Katonda anyiiga aliwo okutanyiiga lunaku lumu anyiiga yagamba mu Bayibuli nti byonna wabinkola n'ensirika n'ompita mu ssiru Katonda osobola mukola ebintu nomala emyaka 10 nga kusirikiridde Katonda asirikira kabaka Sawulo mu Bayibuli okumala emyaka 10 n'egyo naye nga yafukako Dawudi amafuta nga Dawudi ye kabaka wa Isirayiri yaddako okumala emyaka 10 n'emeka 15 okimanyi wano mu Uganda tusobola okubeera nga aliwo yanyiiza Katonda ngamba omukulembeze alina ku mitendera emirala asobola okuba weerusi wano kubanga olaba kubikolwa kivuge kyeŋŋamba woolabira omuntu asobola okuba nga tulina omuntu yanyiiza Katonda kati omulabira kubikolwa aba takyawulira byonna byayogera byayitako nga byakola byonna bigasa ye na famire ye kagamba omulabira kubikolwa Bayibuli wegamba omuntu yenna akoze diversion okuva ku Katonda ne ku muntu wa bulijjo omulabira kubikola nga mukulembeze era omukulembeze Katonda gwe yagoba omulabira bannaye kubikolwa ne wagezako kukola ekirungi ayanika mu ttaka Katonda Uganda twavumbula amafuta ne right now nkubuuza amafuta ga Uganda g'abaani gaba China gaba na Uganda gaba Tanzania Tanzania batwala ko percentage esinga Uganda kakalamu batabira mu Alex nga tonafutandika linako kasabe mugambe kino amafuta ge Uganda gayinako 12.5% naye nga gaffe gawano France Tanzania bebasinga okufuna mafuta gano nanti ndoza gayitayo mu ate ne 12% bagikuwa bamala kujjako expense zosasulidde pipe zo simanyi bitya gwe kyekugamba Alex yongera abeko Alex kyayogerako ku kyamafuta naye nga avudde ne ku kyamafuta sawa ya leero ebintu ebigulwe waka ebintu bye tukozesa ya bulijjo ewaka sabuni omunnyo sawa ya leero egundi omuti gwa sabuni gugula nusu kakaaga mu 5 naye gutuse mu kasanvu awamu naye kakati gwandituuse mu kasanvu nga bamukolera wano mukwana tuzirina wano ngabuto bamukolera wano bagambe ogwe Kenya ebikajjo tubirina wano ani agambye kushya yinze bandetedde gundi gayi yalese ki blue band gundi sabuni njagala okubira wano yotumala live ngenda kukubira ku ngongo nze mbeera ngongo road we ngende Kenya obabuuza amasanyalaze gammeka amasanyalaze bagagula wano unit ya amasanyalaze Kenya babuuze ya mmeka wano nkubulire ya mmeka wane kubaganyamu ya Kenya mirundi eji naye nga Kenya amasanyalaze gagula wano omuti gwa bachita a bar of soap gugule 13 muwebye ebye Uganda eriyo Kenya ebye 13 wano guli kasanvu naye nga wano fe tumwekolera naye nga wano tumwekolera walo ne gwe bajje Kenya tebitukwatako fe tuli kuwa wano register akolebwa wano kakalamu kankubulire bye biri byengambye omukulembeze kakalamu wotegera nti omukulembeze oyo mugobe bye bikolwa atandika okukola ebikolwa nga tebigasa mmwe bafuka oba bakulembera nga tofa nayo okimanyi nti kakati Southern bypass gye bakakola bali mugikuba biraka Railway Express nkubuulidde naye temubalabbire bali mwavugirako nga temusasula okimanyi kakati kakalamu
osobola okuba wano nga paaka gye tukuze nga abazungu be bazimba obwo obuyumba obuliko emyaka nga 9 nga paaka ttaka lya gavumenti ya Uganda right now ng'abantu be bati waliwo Rwejema alinamu poloti Rwejema si Rwejema eyafa waliwo munange naye waliwo Rwejema wano mu kibuga uli amanya ge bakuwa awo olabyemu Sseggona be balinamu poloti ne tukuze paaka y'Abannayuganda kuba ttaka lya naye kati y'abwannannyini poloti okumanya bali abantu bajja kutufuga bumbulo okusinga abakabbulu ne bakulaga nti mumaze ogikola twayonona bilioni 12 okukola paaka enkadde naye Rwejema simanyi Ruhinda baani ne bajja ne bagitema nga tebatidde na bakwata ekiri fane ne bakwata military police ne police yawo ne bajja ne bakuuma nga batema nga bali mu kutema sente z'Abannayuganda billions and billions of money ebi okumanya omukulembeze nti yagobebwa Katonda bamugoba dda wabadde otugambye wa LC ate kati otandise anti owerosi awo kupaaka anti ngamba werosi awo kupaaka tewaliwo werosi Alex Mr. Kawempe tukwanirizaako nnyo tukwaniriza muganda waffe era abuuze ku bantu bitambula bitya mu Kawempe South Kawempe North mbalamusizaako mwenna abali ku mikutu gyaffe gyonna kaye wisdom nga wagambye nti kamera ziri wano mpitirivu nnyo ozitaddewo twogere ku nsonga za Honorable Ssegirinya Muhammad twogere ku nsonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga price y'ebintu erinye mu ggwanga tetumanyi kiva kuki ensonga ezo zirina okwadressingibwa ensonga za paaka zonna twala tugende naye nga ekindeese wano olunaku olwaleero ntera okubalaba era mba followinga nnyo kaye wisdom ina platform ya maanyi muganda wange akala muwabyogere platform ya maanyi muganda wange oli yani mpozi mugenyi mugenyi waliwo no crime katero crime katero mwenna abali wano kugamba variety of cameras zonna ziri wano eno twogere ku nsonga za Honorable Ssegirinya Muhammad kakati wisdom kaye njagadde okukiryalinga air era mbadde tugenda tutandike bwe tuti oyo kamu tutandike tutya antandike bwe nti tandika moderator lero kitudde mutune kakalamu mbadde muwambye tutya wamba bwe tukwata ku nsonga za Muhammad Ssegirinya tugenda nsooka tuzikwate kisajja kikulu kwebali maama owa Ssegirinya guno mulundi gulinga gwakuna ngajja alaga obutali mu matuvi eri abantu mulundi gwakubiri bana bagaye bagende mu manje ogwa parliament ogwa kooti mirundi ajibangena ne kooti kakati abantu batulawo ne bakera ku macha ne bagamba ani asetinga maama era ani amuteekamu ebigambo tikati zuukuka fuluma genda okole kino abantu abasinga beekwasa nti Alex bagonza n'abalaba bali ku Ssegirinya ku Lusegiri mwabapika maama ne mugamba n'abamawulire nti why tegeka agenda kukola kano ngolo tulina kigendererwa ki Loza munage enserabe kiba tugamba era kati ensera naye ogenda kuddamu ebibuuzo byo ng'oli back of the mind government ya leero ekola nnyo diversion ekola ekintu ate nejja ku mikutu neteeka kati nnyonnyola abantu babe nga bakimanyi kino kyakola mukitegeerako nga mabali ku Lusegere bwa muganda wammwe oba mukera kukezenya ku makya mwesanga bwesanze nga kiko akakati ensonga naye Alex nnyonnyola n'abantu oli ki ku Honorable Ssegirinya nga sinagenda wala nze Alex Luswa Luwemba bamanyi nga Mr. Kawempe ku mikutu gyaffe emigatta abantu era nga nze personal assistant wa Honorable Ssegirinya era nga nze mwogezi we nze PR we njala okutangaza ku nsonga eyo Abannayuganda balina okukimanya nti President Museveni afugira eggwanga ku biti ebi ekisooka diversion propaganda ne blackmail tunula walingo anti mbadde nkugamba gwe modulator gwe ambuuzizza bali batulaba naye nkugamba ofuna okunyonyoka bwe naavaawo osobola okubaddiramu Bannayuganda President Museveni afugira ku bintu ebyo propaganda blackmail ne diversion kati njagala mwetegereze maama engenda gy'abadde agendamu ku parliament nze ndi personal assistant w'omukulu maama ebbanga lyonna lyabadde akola ki Ssegirinya yenga ye ayina family teyava from anywhere najja ayina family ye ayina abooluganda ayina ab'emikwano ayina abakife live alone nti tuli mu office fe tumumanyiko kitono okusinga ki okusinga family ye kati fe bwe tukwatanga abakulembeze ne twogera n'omubaka kubanga tumukyalira ne twogera n'omubaka nti kino bwe kiti n'atugamba nti ekiba kikolebwa bwe kiti
family nejja yeeyawuzaamu nti okusinziira bwe kitnebo kifo kye tulina okukola nabo bamukyalira era he has disagreed with them at many times ng'abagamba nti banne siri waneeno nti olw'okuba nazzaaki nazza omusango nze ndi waneeno binsonga ya byabufuzi ekitegeera temulina kukaaba temulina kunkaabira kye mulina okukola mulina kuba bagumu nnyo kubanga saa yonna nfuna eddembe lyange lyaki eryobwe bange sirina musango bannayuganda mbadde mundaba nkola charities ndi very clean maama olunaku olwasooka twamwekangira mu kooti nze nali simulabye nti maama wa Ssegirinya ali mu kooti ngenda okulaba maama wa Ssegirinya breaking down bwe yalaba ku kigere kya mutabani we nenzija nenkwata ku maama ne mugamba maama kola ki maama kakkana naffe Embeera twakola ki twamulaba twagende mulago byonna byonna ne tubiraba maama kakkana agenda kukola ki agenda kuba bulungi naye maama laba bwafukamira wansi nga yegayirira President Museveni asonyiwe omwana we ng'omuzadde nti muzeeyi nsonyiwa kololwe nnyini lwe saategeera nti ki nti maama ali mu kooti kubanga twakera ku makya of course natuula ku gundi senga bazaayo clips ezo natuula ku ntebe zisooka ku gundi mu kooti nentuula mpuliriza eki of course nina benalinizize nabo okuva mu kawempe abakulembeze kawempe naye saamanya nti maama ali luddawa maama ali mabega ati mama tumunyonyola ekiriwo kyonna mama before yali tanalaba ku mutabani we yali tamulabanga bukyanga bali basiba Ssegirinya yali talabanga ku mutabani we nga talina access kuki ku mutabani we nga ali kaddugala e Masaka nga tanajja Mengo kati kwolwo kwe nnyini ku kooti aŋŋamba nsaba kulaba kuki ku Honorable Ssegirinya mama tumuvuga after court tumuvuga tumutwala wa mukomera tumutwala mu komera kati bwe tumutwala mu komera era Honorable in fact twamuvuga nkeera kubanga Honorable Ssegirinya wa mawulire gagenda okuyita jukira mu komera balina access bw'obaira nga visiting amakomera TV weziri abasibe balaba TV amawulire bagalaba kakati anenya nnyo atunenya nnyo ekikolwa ekyakoleddwa maama kuba yenga yo omuntu Honorable Ssegirinya alina respect eri maama we kati agamba mu abali eno obadde tokkiriza maama kola kikolwa ekiriwa kikolwa kikola ekyo ekyokukola ki ekyokuvaayo mu public okugamba nti President Museveni ansonyiwe kuki era na kati maama ekyo akimanyi nti mutabani we yadde nti amuwa respect naye yanyiigamu ku ekyo kakati ensonga eno yonna kijja kitya maama wa Ssegirinya abeere ng'agenda kuki abeere ng'agenda ku palamenti ekyo katutegedde Honorable Ssegirinya omanyi lwaki asolo kimugamba omanyi kankubuulire ba freedom fighter ng'abo ba Ssegirinya balaba ba Ssegirinya bazaake babbo byabo balaba nti ekintu nawe kiba kimunyiga osobola okukola ekintu abantu bakitegera bulala first of all ti maama we asobola okukaaba bw'ati n'aleeta mu President Museveni osonyiwa kitegeeza kati yenga Honorable Ssegirinya kyalaba nti osobola oleetera abantu abaagala okulwana wamu naye ne baggwamu amaanyi otegeera ekyokubiri omuntu asobola okulowooza ono ngeri gy'ali maama we bateesaganya n'amugamba ki kino kye nakola Museveni kakati olaba nti n'abantu basobola okugamba ne maama we mumulaba yeegayira President Museveni kitegeeza yabizza kati olaba nti balina enkolagana ne Museveni anti kakati abantu ekifaananyi kyawa muganda wange nze mmanyi bakyalibanga ba Museveni babuukira ebintu ebyo era ekyakikwata n'akikozesa nti Ssegirinya azze emisango tola maama we gwe kyogamba kakalamu oyogera ne Ssegirinya osinga maama we yeetonda ki Alex otegera otya Ssegirinya okusinga maama gwe wamuzaala ekyo kyokka kubanga politics agenda ne perception abantu ki kye bategedde mindset y'abantu mindset buli omu kati omanyi gwe be bawayiriza Ssegirinya bamuwayiriza yali asente za Museveni simanyize ono byonna wano ye Uganda muzeeyi kyasinze NRM government kyesinze tukolera muganda ebakera ku macha kakalamu ne bakusibako ekintu wakutte omwana ogendo kyejjenga wakabeere ruzire emyaka egyo nga tofuna bwenkanya tugenda ku parliament omulundi ogwasooka tugenda ku parliament naye abatulaba naye mu kisonyiwe leero tuli wano eri waliwo ebirongoosebwa era akasana musaasidde ono tugenda kufunayo twenyiganyiga kyonna kyekiri kikuba empolampola oba osobola okugjako ekkooti
ekoti kiri fine obogiremu bwoti kati ntulawo okwefunzafunza tumuleke oli producer omumanyi musajja muzibuzibu kiri fine twenyiganyigemu oli fine totugamba nti oli fine nga toli kubanga muganda wange tukyakwetaaga tuli mu lutalo obimanyi kakati muganda nkalakalamu tugenda ku nsonga ya parliament ensonga ya parliament omulundi ogwasooka olumama tumaze okumunyonyola nti Honorable Ssegirinya agenda kufuna justice obwenkanya agenda bufuna obabbanga kyo babbanga kyagenda kukola ki kufuna obwenkanya kubanga ye mugumu nnyo obwenkanya ajja kukola ki ajja kufuna obwenkanya talina musango nga bwe mbagambe we've disagreed with the family of Honorable Ssegirinya so many times the wife the mom the mother ne kwagamba nga bo balaba ekkubo lye bakutte bagenda ne beegayirira bajja kutya bamute okitegedde kati gundi awo kati bamafia bwe balabanga bano omutima ogyabwe miyabayaba mibofu girengeze babiyita batya minafunafu kati bamafia bano bafuna ekkubo penetration bafuna penetration kati kaye wisdom bwenkulaba nga olimu obutiitiizi bungi nfuna penetration nkukozesa buli kimu kyenkola ki kyenjagala katukizuula mama wa Ssegirinya okugenda ku parliament lutu ewedde of course yali alajanira ani speaker kubanga ye head of parliament yes ye head kibanga lwona agenda kusomera ate tosobola kulajanira mufumbi era ogenda mu office ya HM ogenda mu office ya director namulajanira nti nsaba kusisinkana kwogera ku nsonga za mutabani wange kubanga mama abadde ku parliament nga tafunanga ki tasinkana nga speaker kubala aba parliament efudde eyo nnyo olwo ayagala okulaba speaker amubulire ensonga za mutabani wange zituuseewa kakati ku olwo teyalaba speaker kakati enkeera lwali lwankera lwabadde lwaddi Friday Thursday yagenze ddi ku parliament yandiba Thursday kyonna kyekiri wiki ewedde tugenda ekigo lubadde lwakutaano by the way lwali lwakutaano tugenda ekigo mwebale tusisinkana tulaba ababaka of course bakkiriza baddamu ne bakkiriza okubalambula luli baali bateekawo emiziziko nga tebakkiriza kubalambula olw'ensonga ezitali zimu beekwasa covid beekwasa kino nakiri beekwasa naye nga ate byonna tubirina of course buli tugenda ekigo bw'obeera nga tewagemwa ofuna PCR weekebeza covid-19 byonna ebisaanyizo enangamuntu byonna national ID byonna bw'obeera nabyo osobola okukola ki okulaba ababaka tugenda okulaba ababaka twakeerayo bukeezi ku makya tugenda tubabuulire kiki ekiri ku ground kubanga bakoma kulaba mawulire tubabuulira kiki ekiri ku ground kati bakanso baffe batuuseewa mpitira kanso gundi era nga bobimanyi lego team muganda wange esimu eno gyolaba yali eweddeko omuliro jukira amasimu gano bwe tuba tuyingira tugaleka waliwa kota gadi wogaleka n'ogasayininga n'oleka awo tuba tufuluma ekigo amasimu tukomyewo ne muganda wange jebbi kansala nsereko jamiru tufuluma kansala nsereko jamiru agenda ku internet agenda ku Facebook social media agenda okulaba video eteereddwayo mu kutu ogumu ogw'N TV nga bagamba nti deputy speaker Anita Amonga adduukiridde families zino ebbiri eya Honorable Ssegirinya neya Alan Sewanyana tukiraba wano ku mukutu tugamba tubalaba era naffe twasooka kwewunya mu motoka ne tukwata ku mitwe ne tugamba bano batuuse batya batuuse batya wano kakati Bannayuganda kabanda owenarem ng'akiyimiridde wakati balina munne panado bali mu galubindi batemya panado kakati kankubulire tubiraba olwo tulaba tugamba kintu kino nga kitukubye wala Honorable Ssegirinya Muhammad bamuddukire ne miliyoni 5 yali afeirinze kodi okulabirira family ye kakalamu otulabye mirundi mingi kaye wisdom otulabye mirundi mingi tudukirira families nga nesembyeyo twaddukirira omukyalo w'ekiwatule atayina kyakulya baganda baffe story mwagira bakweni TV atayina kyakulya nitumuddukira nga Honorable Ssegirinya asinzira mu komera era namusuubiza nti bw'anaaba avuddeyo agenda kukola ku kyennyumba ne business akole ki kati omuntu nga bw'atyo wakolera ekyo kyonna kyonna ng'ali mu komera olwo ate gavumenti yaffe erinza kyekiri kyenkugambye katono nnyo kakalamu kyenkugambye nti bano abasajja gwe kyolabanga ekyangu ekyo kyolaba kubanga kati olaba Alex kyakunyonyola
nti we bamuwa $5,000,000 kitegeeza Ssegirinya talina na busobozi ne bino byenyini byatugamba nti ayamba abantu bali mu kkomera bya bulimba kyebaba kuba naye era ne wabanga kati saa zino nga atendewaliddwa emyezi gibeera mingi nnyo okubeera ng'omuntu akalidde kyekugamba anti onagambye ali mu kkomera waliwo n'omukyala w'ekiwatule gwali mu kuyamba kati kankubuulire akalidde atya nga asobola okusinziira mu kkomera n'akola ki Ssegirinya si bano baba baagala kuweebuula kakala mu Ssegirinya kiri paso Honorable akyafuna omusaala oba nedda ogwa Parliament akufuna Honorable automatically agufuna MP ne yekka yalina access ku account ze era kadi yazirina yawa authorization yagamba nti kakati omanyi osi nsabayo kunteeterayo sente bweziti era bwe mbeera mugenze nagamba nti osi naayita osi nakola ki kubanga talina signatory mulala ayinza kukola ki kola kintu ekyo bwe buzibu bwe twasanga muki era buli family bwe yabadde yeetaaga sente bonna obukabilisi ekyo abasirikale b'ekigo bayinza okuwitina ensinga nti Honorable Ssegirinya talemererwangako kuyamba ki kulabirira family ye n'abantu bayamba kubanga ekyo kyabadde azikola n'abantu babadde bakimu obuyambi eri omusibe Honorable Ssegirinya Muhammad malayo wali muli mu motoka tuli mu motoka tukwata ku mitwe ne tugamba kaweddemu tulira tugamba katukoze tutya kiki tulina okukola situation room weteeke mu magulu gange weteeke mu kifaananyi kyange kaye oli personal assistant w'omusajja politically oli PR we ogenda kwogera ki eri abantu tona amaloboozi gayita mu wano twanyize mwama w'omwana Honorable Ssegirinya yagenza okurisivinga ki sente Alex gwe nga gwe Alex toyina mukwano nange toyina laavu eri toyagala Ssegirinya okusinga maama n'omukyala kati omukyala we gwe beebaka naye munansonyi okukozesa ekigambo ekyo bwe basuula bombi mu buliri maama we yakeera enkya n'amuzaala mukyala Alan baawe omuzaalidde abaana abasoba mu 4 muwangadde ebbanga lyonna Alan abadde kansala ali mu parliament kino kisanja kya 2 there is no way honorable Alan lwayinza okufeiringa okulabirira family ye investments zokoze myaka 10 emabega investments zakoze tosobola kulemererwa n'okukwasa mugundi muno million 5 nti bali worth 5 million yene bwatandibadde nti million 5 zaki kakati bembozi etuba mu motoka nga bwe nkugambye mulabyawo mujjayo kati actually toyirabira ne kino njagala kumanya bukyaba wa sente oba mwali muwuliriza ba Honorable kwa njagala kumanya ko bakyogera kakati system eri bwetu bwogenda ekigo n'oyingira bwogenda ekigo n'oyingira no signinga n'olaba abaki todda mulundi gwa 2 todda mulundi gwa kumeka oba oyina kudda lunaku lulala kakati kwolwo olunaku tugamba naye tukoze tutya tukubire abakyala bano batuwe details kyazze kitya baze bati ani yabakubidde mwamusisinkanye mutya era nsonga ki yabadde batutteyo era babayise bagamba bagenda bakolera ki tuvuge mmotoka era abantu b'ekigawo bayinza owitness tone tuli ku kyawo nga n'ebitaala byennyini eby'ekigo ebitaala birabe byongova ekigo twabisala mu busazi bwe bitinga tebinnata ne tuvuge mmotoka nga tebakwata amasimu ne tuvuge mmotoka ne tusoka ne tuluma mukyala Alan Ssewanyana ne tumugamba kizze kitya kino ekintu kino kitukuba kizze kitya olwatu alutuviira ku ntono atugamba twabadde wano waliwo ababaka ba parliament ababiri batukubidde ne tumubuuza ababaka kyaba ba parliament ababiri abatubuulira ngenda banyonyola ababaka ba parliament maaso awo batukubidde mujje musisinkane speaker ababuulire ku nsonga za mwana wa z'ababaka ababiri zituuseewa kofe lwaki temwatukubidde nga mugenda okusinkana ki mukimanyi bulungi nnyo nti abantu abo bajja kubakozesa ensobi mugwe muki mukakodyo nga kano mumbi zino nga ze muguddemu olunaku olwaliro ezitukubye okututeeka ku ttaka ne batugamba ate mwabadde kigo kati eyo ne tugamba nti yes fine twabadde kigo amasimu tukola ki tugaleka wali mugumbi tugaleka bali ne tukola ki ne tuyingira ne did you call anyone omulala yenna n'atalifa oba mu consulting nti nedda eyo twakikoze kuba badde batwetaga mu bwangu nga batindiga lugendo bagenda ku ki bagenda ku parliament bagenda okutuuka ku parliament okusinkana speaker babakyamye tebagenda na mu office ya speaker babakyamye eri mu boardroom kanaawe yes
mu boardroom era mu mwalaba mwalaba bulungi nnyo nga kiri kyabadde organized kyabadde state managed bwe batuuka mu boardroom babagamba kakati speaker omanyi ayinamu obulwadde bw'ensi bwegundi wano omumiro tayogera bulungi ayinamu n'olu covid tagenda kukola ki tagenda kubalaba naye abadde aleese obuyambi buno engeri gye mubadde nti mumugira biki naye n'abasuubiza y'ensonga agenda kukola ki ng'ebyawulani abyogera ebyayogera bali bemupyaba kuliko mukwano gwa bazze kukiikirira deputy kuliko mukwano gwa gwenjagala kabanda awo ne panado omugezi bana panado kakati olwo nga bw'obalaba mu video bwe bakutte simanga gambe bikola byonna ebyalagibwa mu video byali kudimininga kifaananyi image y'aba member of parliament kakalamu ekyo kiraba ng'ekyokusaaga just imagine tekikuba Ssegirinya ne Alan kyokka kikuba Nup chikuwa Bob Wine gochanga ekyokusaaga bayibuza ne Poppy bali bakata sente ate mugambe abakyala abo nga bagenda okusingana oba okusingana speaker tono waliwo ekikyamu speaker naye muntu mulala ng'omuntu omulala kuba ye head of institution alina okumitingibwa balina okutubuulira nti bagenda kukola ki mu butongole titufunye amasimu tugenda kusinkana ki tugenda kusinkana speaker tutegeze ekibiina kya NUP mu butongole tutegeze sekretary general tutegeze ropu okitiba mufaya simpuga nsamba tutegeze NUP women league kubanga bana abakyala bagenze bakyala bakaba parliament tulina okusajja eka member wa parliament yekka abadde agenda okwanja ekiteeso private members bill ku floor ya parliament ng'agamba nti salary ya ba MPs bafuna abnormal money bakola ki ekendezebweko bw'ojja wano n'ogamba nti omusomese yasomesa omubaka wa parliament sawa zino badda ku ali mitwala n'oyogedde mangi ali mitwala 25 apangisaako ennyumba ya mitwalo 10 asomesaako abaana alina okugenda ekyokulya afuna emitwalo 20 mwegi omusawo ajjanjaba omubaka wa parliament bali mitwalo 25 okitegeera mugundi eservices ezo zetukola ki walina okubaawo minimum wage ndi kakati omukozi ku radio atandikibwako ali bwati member parliament sente kubanga parliament yeyesalira sente yeyesalira emisaala naye kati ku kiri ky'obuuza muganda wange Alex nze era mmanyi waliwo ababuyabuya abalowooza nti Honorable Ssegirinya ne Alan nti we babeera mu kkomera yesi etteekawo eriri ery'emyezi 8 ebifo bigenda kuba bibasubye era nze mmanyi waliyo abeenaalemu abakyesunga kati njagala okugamba bannayuganda waliwo bamemba ba parliament kirizagaana abaasukkuluma ku bannaabwe Ssegirinya tokyamubala memba wa parliament wakawempe yekka kati ekigendererwa ekiriwo nkubuulira kuba generational leader nga ba Bobi Wine baagala mukuba mujjako bantu mulo abatasobola muvaamu otegera ekintu ekyo kyova olaba kati obiraba ku zaake nga bwe bali awo aba Ssegirinya now naye njagala okugamba abali eyo abeesunga first of all eryo etteeka okujjako ng'olyasingisiddwa osegedde Honorable Ssegirinya emyezi gye bamaze can you imagine omubaka kweyo level n'omusiba emyezi 6 naye nga tewali bujulizi bagenze okuleeta balese muwala wa UBC nalabya era tadde mu kooti ku Friday gwe babuuzizza ebibuuzo bannange omanyize ennyumirwa nnyo cross examination nagenda kwa Honorable wabanguza genocide erirudda wa basise muga soko kivune olugaya kyogera mu Luganda soko kinyonyole let me tell you something nyumirwa nnyo kye bayita cross examination Honorable gundi segona nagenda ke bwo omuntu ali enkoko sigamba nti no tayina ne nawulira nga nsanyuse bwe yakwata kibalama namukunyakunya nakuba n'enduru kubanga betubira babulaaya baleese oyo wa UBC era babadde balina kuleeta wa UBC ajjalumirize can you imagine otegera mbwavunule era kakati kakachai kitegeeza tosobola kuvunana muntu terrorism sibe bikoze bitali bamuvunana mbwe Mia Soli yatuuka nayogera newe kyonanga kyo kyekiri fe tubalinze okuleeta obujulizi bwabwe nekye njagala okugumya abantu nti mwe banneekamba buulire okukyusa obukulembeze Uganda abagenda okukyusa obukulembeze obugenda okukyuka mu Uganda egenda kuba kiri mu 7 kyagamba mu 86 fundamental change it is going to change fundamentally ye yakyogera bwogezi yakiteeka mu nkola bano abaana abazze era nze mbagamba nnyo Alex tufunye omukisa tufunye ba generation leader abazze nga si bannaku si baavu
si banaku mu birowoozo si bakopi gwe mpuliriza gwe saagala obulye katengo kubuulira abazze ekitubonyaabonya kankubulire kakalamu ebiga byenjogera bino si bya Uganda byogere si bya Kaye Wisdom Official flash byange byakayenga omuntu si bya kakalamu kakalamu kankubulire kakalamu kino kakalamu Bible yegamba zibasanze eri eggwanga 1 ezifuula omukopi kabaka owulidde omanyi osobola Alex fena tubaddeko abaavu naye nga tuli bagagga mu mutima waliwo bano bakyali mu butuufu nga baavu mu buliwo ne mu mutima nga baavu nga bannaku ebyeddala kakalamu nkubuulira kakalamu omuntu w'omugereza omuntu asobola okufuna ssente n'olabira ddala nti yali munaku ne mu mutima kati Bayibuli egamba zibasanze eggwanga eri kyovula bano balya bavubiika bakyalina n'ebyokulya mu nnyindo babiteeka mu nnyindo bitu ne babisaako ne mu kamwa wonna n'amaaso baagala kuyisamu byakulya now kankubuulire Uganda is going to change oba Ssegirinya bamusibye emyaka 5 oba nedda gwe kyolina omumanya Katonda wakuwa leaders nga Ssegirinya nga abaana bavudde mu ghetto nagamba omwana wa ghetto wasalawo ekintu abajja kyakivinga what come may omwana Ssegirinya kati Alex akunyonyodde nti ebimunyiiza ne waba mama nga akaba ebyo kubanga kiri mu ye tokaaba nze ndi wano kulwa banna Uganda yandibaddaga mama kaba nnyo kaye ku nsonga eyo kankongereka point era ekirala abuuza bannakawempe bali batya bannayuganda kiri kitya eddwaliro liri litya bali batya bagamba ki kale eddwaliro lyaffe singa liri ku center firi eddwaliro level senga kweyiri ate nkugamba bano abasajja baali tebasobola kukkiriza kyova bakati tekeze balina baga Ssegirinya alya ssente za Museveni ng'akwata mu biliyoni 5 azo Ssegirinya akola ki kati kaye njagala ne bano abakyuse genda ogobere abantu abakyuse no kasita oyogera ndi wenaale mu ng'osubira ssente ekino ne bakuwayo emitwalo 2 agakozeewa njagala tubalirire gundi ebintu ebikalu Honorable Ssegirinya bye yakola mu nnaku z'ekikumi ezasooka biri worth sente mmeka tubalirire eddwaliro tubalirire n'okubalira either president mu nnaku 10 yakola biri ambulance eri worth sente mmeka ambulance waliwo ne essomero ly'abalya technical institute mbulira president mu nnaku z'ekikumi yasooka kukola biki yalongoosa nyumba ya State House mwasula nakugula kitanda kaleerwe ennaku z'ekikumi yagaya n'agula ekitanda kaleerwe kubanga president n'agula ekitanda kuba yali asuze ennyonnyo eruwere emyaka 5 kati ennaku 10 ngamba nti Ssegirinya era kankubule Alex kankubule nze sirabanga njera banange kyo bola nzisagala kusigala mabega botuni Bible yetuyigiriza okusoma seasons and times ebiro n'ebiseera kyekyo mu Rwanda seasons and times ebiro era Bible egamba nti baweredde omukisa ffe ng'osobola okusoma ebiro n'ebiseera bino ebiro kkirizagana nze njogera ne bakyali ba NRM abo bonna boolaba naye bagamba agabuzidde omusokolete essimu nga alabe nga tomu recording nagamba ebyallo ebyaddala bino ebiro byabo omanyi asonga otegedde oluguudo lwebasongako luno olugende gayaza kwebasonga ebiro babiraba ne bagamba ebyaddala biri nti this time Uganda abantu beetaaga be ba leaders bebo nti wongamba Ssegirinya mu nnaku 10 yakola ebyo wallahi bilayi talayi bwe mukwasa ku Uganda nzira neri n'empanika kubanga wenkwokuba kati nze kankubule kati labayo omwana waliwo kye bayita anointing by association abo naba Ssegirinya anointing yabo wamatone bajijja ku principal waggulu kyovola bonna bayimiriddewa otegedde nti bayonka ku Bobby bayonka eno nakola abo abaana kakalamu nkusabira obulamu bwe bana banze tebansibye oba tebatusse wano kakalamu nkusabira obulamu abaana bakwate mu Uganda mwaka ogu eno ono kagamba atulimba bulimbi tujja kuganda ne banzita katimba nagamba kakalamu nze nentuuka mu ggulu ogenda kulaba kesi mu ggulu ngenda ga Katonda soko tuze Mikairi ona enjo Mikairi akwate biso anti yalinda abafu Gabriel yaleeta obubaka Mikairi yowentala akwate biso bwati ne muga Katonda nzize ono akoze nnyo emyaka gyonna nga tetuna nakuzaalibwa kati nze nguyina ninde embwa zino ku miryango gy'eggulu
nganze nkutte ekiso kumanyi solo okubaawo kyakunnyonnyola bengenda okulinda ku migundi gy'eggulu njala okwebaza bonna ababaddeko ku mikutu gyonna naye nga eddwaliro likyatambula eddwaliro likyatambula ate gamba bwoti mu Luganda lijja kutambula eddwaliro likyatambula era nekiro kakigambe ne bamala bakikola mbuno ne bamala basama mbuno batuuka bateeka ne bamala boogera mbuno kawempe balina kye bagenda mb'okukyusa tebanakulaba wetukwata miggo kati tulabe kale ebigambo ebyo byoyogera bajasalamu bajasalamu kale kankizzeeyo njogere ntya ku kyenjagala okulowooza kale kanjogere bwe nti omuntu yenna yeepikapika nti ajja okwesimba mu constituences ezo ze twawa ababaka abo gye twawa Ssegirinya ekampe tusobola nogikyusa erinnya Ssegirinya constituency kubuulidde n'omala weepanka nti ojja tukulinze kaye wisdom otusindikire obubaka bwekawempe north ne Makinde west saako n'ababaka obatubuulizaako ng'otuuseeyo ababaka gendayo era olunaku olwenkyawobuteeseteese gendayo obakyalireko naye era kyensuubira nti ojja kubwebwa omwaganya kubanga oli musajja ali musajja wange Ssegirinya naddala Alani ye saayogerako nnyo naye kiri awo nga lwaki tomusinkana aliro fit naye Ssegirinya ewa ze Ssegirinya yewange Alani yali ayingiddemu wadde kakati tujja kwongera okuba omulanga eri baganda baffe aba diaspora nti charity zonna zebadde tukola orphanage center zonna support yonna gye mubadde muwa egendere eddala mu maaso okulaba nga tuyamba bannakawempe okulaba nga yamba bannayuganda bonna kubanga Honorable Ssegirinya si wa kawempe yokka wa Uganda yonna kubenda ensonga lwaki oba omulaba Koboko n'omulaba Kabongo n'omulaba Ewa n'omulaba Masaka ngadduukirira yezira kulaba abonaabona bw'ategeera nti oli bubi tasobola na kulya kyamisana agikumirawo olaba yewange kati kankule kakalamu njagala kano olote kalo ozibire bw'otolowooze waggulu awo nga waliwo omusajja afuga omutegedde ndowooza nga waliwo ono ewe Nakaseke Lutamaguzi ng'olina Ssegoneeri olina Ssegirinya omuyina ekampa ddira Kampala ogiwe Ssegirinya oyo osegedde yambuka nkulaga Uganda wegenda okukyuka gwe mwana oddira ono owa Nuupu yalidde gwe nagambye abantu for the first time nze amwafu westana sirabangako Mbara University nga opposition agiwangudde owa Nuupu yagiwangudde kuba gate president omanyi gwe kitegeeza kinene kye nabagamba nti n'abawesitana be mulowooza nti bali bulungi tebali actually bino byabbaka nga bukanzi obugende waffe nga obudene kwekyo kaye politics kati ow'ebibiina atandise okudominatinga education sectors ebyobufuzi bitandise okuyingira ebyebibiina bitandise okuyingira Makerere primaries kati zino era sebo congratulations mutabani wa Eddie Mutwe yawangudde wano ku Saporo kasita bagamba sana Eddie Mutwe buli somero lyonna linda owange no P1 owange P1 tumugamba twagala kulonda bino byabadde ba pointing nga mwere international school twagala kulonda owange ekifaananyi ate kale ogimanyi tusuka kwegira kwekwana eno mubulire kala yali wano yamunonyeza akaluwa nebwayise wamala balete nakola nedda nabagamba bannange naliwa era kazibwe kayo muwaide kaye muntu ayimiridde okukigambo kati uliri anti wamona onatidde buti kati ulira kazibwe yajje bwayise ne bamugamba ani kyamani ani oli Luzindana nambwa ozize ne kayi akavano koye kayi wisdom ntiye kayi ngaze kola ki yabadde wano nga banonyeza bululu nze gwe natambula ko za Kampala ujukire bali bagala okunkwatanga omusajja mwekosa ali mwe banonyeza omukulembeze 7 akalulu kyogere mpola kozi kyagala kukwata wamaka tusibule naye njagala okwebaza abantu first of all njagala okwebaza mwe banekamba bulire era nagamba ndu mwenda wavumanga NUP is full of hooligans naye hooligan ba hooligan bawangudde education system yonna ba hooligan
NUP je mujerega nalabye naladenda ya front line nenda bandu mwenda ngerajerega bobwe nengamba look at this mbadde ngenda kwogera ekintu oluzungu andu mwenda lwe mwogera terukyakola kubanga andu mwenda oluzungu tewaluyina nawe oluyize buyizi nga tetumanyi sente gye muzijje terukola nze oluzungu lwammwe lwe mwogera si lwe lutuliisa olusobola okulaba minisita nga nnyonnyola ebintu kyenjagala okuŋŋamba byonna obinnyonnyodde naye omusoga yalima ebikajjo gwoganye ebikajjo byo bitwala e Nairobi Kenya bitunda ng'ate wano e Uganda bowa certificate okutunda owaako bantu nga bataano bowa license actually yo manyi nti noolima kati ebikajjo ebisoga tokyalina betuli bitunda kakira olina bileta wisdom ali e Kampala alina license ate yasala ebbeeyi gyabiguza gwe n'onoonya license togifuna njagala okulaba oliemu namulabye oliemu sooka obonge wali kanokukasebo tukyaliko tonesooka olabaawo oba tukyaliko okulayivu wulira kano nze nzekka twalina abo bayisima baani ku mativi nga njogera ekyalumbuye minisita oliemu namulumba ne bamusindikira omusajja nga ga Buganda abagize ku lumbuye bonna nga bagamba ekintu eki lumbuye ali wano oliemu ng'ajja mu Talk and Talk show yabadde ava ku KFM n'asala bwati ne bajja ku Talk and Talk show kakati wa luzungu sendi yabuuza Kasuku n'amugamba sendi oyo mbuze mu luzungu mbuze byalumbuye biri byannyonnyola tetubitegeera nga sendi amwoca mu luzungu sooka otubuulire lumbuye omanyi oliemu kyeyagambye ebyaddala lumbuye yayina abalawyers nga bali smata otusinga twali tugenda mumuza naye bateeka mu bafayiringa refugee n'asayiramu etteeka erifa conversion evuga ba refugees nakinga tesobola kukola ki era lumbuye n'atusimatuka nti kati temumina nate tumuyinaako naye yazzeemu n'okwogera nabagamba nti akakalaamu sabyogera nga bampakanya yisimawo mijagulo nga bampakanya propaganda gwe baakolanga omanyi kankubuli Alex bano abasajja tebakkiriza omanyi kye bakola badya propaganda era ngenda kunyonya kati olabanga bino ebya Solomon bikoze bitya twalumbye omusajja goloza lwaki ebyo mwana wa Solomon mwana Solomon Kampala Alan Kasujja gwe manyide ddala is an NRM journalist ali mu Bungereza gwe bawadde abikube ku mutimbagano ng'alinga yeekoza bubannaye Musa Speri naye nga balina kye bayisaawo yo Wasegedde lwaki bakiyisaawo Kasa David Beckham yakoze video ng'asindikidde abaana ba Bob Wine t-shirt n'abagamba nti ombaana bange omanyi David Beckham alina oyo omwana Brooklyn nti babaŋŋambyeko era tugenda kukolagana owulira bano ne bagamba bannaye tetusobola kukkiriza ate David Beckham kukolagana n'abaana booli kuba David Beckham by virtue buli mwaka agaba mukyayite £1 million ngezi 10 kati olaba wakwatako 5 asindike mu yabbabi babadde balina okukuba ekintu ekyo okulaga nti abaana boyagala okukolagana nabo banyi banjaga kati abazungu bali batye nga bamanyi ne ku social media bagenda kukuba abaana ba Bobby bagenze ne kibalya ate bo bakubye ne simaaka wade mujaja yego kimanya akulembera gundi alumira ye gundi tegwe handi kati mwe abatamanyi mijaja wali babi alime emijaja munimiro buli akana omanya akulembera abasomerako ku simaaka alumira asuka zino omutegedde oyo yakulembera abasomerako ku simaaka ali bwati ye mayinja tujja kujjawa nebya byonna nze njagala omuntu agenda owangula Uganda nga kikoze mulo nga nakalwa akakubye naye tojja kuwayiriza mwana akulembera baaluminayi ali bino gomanye kyabadde okuwayiriza oyo omwana Solomon nga bamanyi kigenda mumulya oli abadde na mujaja oba tebamanyi mujaja baje tugubawe Alex soko gabe namba yo banaye nga tetunavaako enamba yange eri 0708588455 eri note 7 note 8 8 bwekiri omanyi Oluganda nalwo eri 0708 08 58 58 84 55 abantu baffe mu ggwanga lyonna mukubeko ye namba omanyi ffe tetulya NRM ffe sente y'ekibi tetugikola ki tujagala era buli lwe tubeera nga twetaaga obuyambi bwonna amafuta mu ambulance mutukwasaganyizaako kati tulaba nsonga lwaki ate tugenda era tubeebaza lwaki batupaledinga wali nti bawadde $5 million we worth $5 million kitegeera nedda tata sibula tuvuwa akuume